حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته ولا مظلوم إلا نصرته ولا ضلا إلا أهديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته وسهلته يا رب العالمين. آمين آمين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا يوم الحسر والندامة، وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم الذي جمعكم في هذا اليوم الطاهر المبارك أن يجمعكم مع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظل الرحمن. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الآية. Aborganda atenderezebwa Allah jalla jalaluhu nanyini matenda mangi kama afi Allah omtestesa teka yenga chaba yagadde goteka nena teka ebibye nena afundikiranga okuteka kwe kusinze nteka zonna okusasira n'emirembe gigendere wekitiibwa Nabbi Muhammadi. Mukama waffe yafuuka ensonga ffe okufuuka kino kye tuli olwaleero. Baganda bange ekigambo kino nkiddiŋŋana ti si ffe babbeeyi abasingayo oba otunuulidde mu bantu, si ffe balungi abasembayo ng'otunudde mu bantu, tetuli bagagga ffe tusembayo ng'otunudde mu bagagga, tetuli balangira ng'onoonyezza abalangira, naye ng'ate tuli babbeeyi ng'ekyatufuula ekyebbeeyi kigambo Allah kye yagamba owekitiibwa Nabbi Muhammadi n'amugamba nti inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Muhammadi ngenda kuteekako ekigambo nga kizito. Rasulillahi sallallahu alayhi wasallama nakkiriza ekigambo ekyo ekizito
emyaka 23 nadda omusajja yali omusuubuzi ebyokusubula n'abisazaamu n'abeera nga bweyebaka amaaso geebaka naye omutima nga tegwebase ku lw'ekigambo ekigikizita ekyo ala wahiya kalimatu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah kyatufuula ab'ebitiibwa nekitufuula ab'ebbeeyi nekitufuula abasanyufu nekitufuula abantu abagenda okwogerwako kuno ku duniya n'oluvannyuma nga tuvudde mu bulamu bw'ensi. Abooluganda, naamira omwoyo gwange n'ejjamu okubeera nga tutya Allah, tumutye Allah biimtithali awamirihi, tuteeke mu nkola ebiragiro bye. Ekyokubiri wajtinaabu nawahihi, bwe bagambanga nti kino yakigaana please ne bw'obanga okyagala otya kasita owulira nti Allah yakigaana beera ng'okireka. Baganda bange, kutuba yaffe ey'olwaleero egenda kutambulira ku mulamwa oguli mu aya gye tusomye nga tutegeeza Allah nti ya ayuha alladhina amanu, akowoddemu abali wano olwaleero kubanga mmwe bakkiriza. Singa temubadde bakkiriza wano, singa simuliiwo, Allah bw'aba akoowola alina enkoowola eziwera. Asobola okuweera ng'ayita abantu tashirifa olw'ekitiibwa ky'abawadde nga mmwe babaga nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza n'abatenda n'ekitende ekyobukkiriza okubawa ekitiibwa. Asobola okuyita abantu bonna lukale n'aga nti ya ayuha nnasi, bantu mmwe buli lwayogeranga ekigambo kijjezze ku bantu omanya nti wagenda kujjawo amawulire nga gabuna abantu bonna naye nga temulimu katiibwa n'akatono. Asobola okuyita abantu n'ayita ekika nga bwaga nti ya banu Israili, abanga abaana ba Isirayiri, abo kika n'akiyita bw'atyo, ayina empita ez'enjawulo. Asobola okuyita kinnoomu ya ayuha nabiyi. Naye olwaleero bw'abadde atuyita ayise bakkiriza, kitegeeza mu meseji eno egenda gye tulife abali wano olwaleero. Allah kiki otugamba oluvannyuma lw'okubeera ng'otukoowodde? Atugambye nti takullah. Bw'amaze otukoola atugamba nti tumutye. Baganda bange, ekigambo ky'okutya Allah kigambo kikazi, naye tubadde tukifunza tugambye tumutye biimtithala awamirihi. Bw'aba alina kyeyakulagira okolekola. Kasita owulira nti kino Allah yagamba, simbula busimbuzi, totunula mabega. Wajtinaabu nawahihi, ne bw'owulira ng'agambye nti kino leka tobuuza nti lwaki yagamba tuleke. Bw'amaze tugamba ekyo n'atugamba nti wabtagu ilaihi lwasiila. Buli muntu yenna omukkiriza onoonyangayo ekintu mu bintu Allah jalla jalaaluhu bye yateeka ku nsi nga teyakikukakasaako, nga si tteeka nti oteekeddwa okukikola n'obeera ng'okikola naye nga tokikoze lwa mulala wabula okikoze ku lwa Allah, kye bayita wasiila. Olwaleero tuli mu nsi mu bizibu ebyenjawulo, tuli mu nsi mu mabanja ge tutuddemu, tuli mu nsi mu kukaaba kwe tulimu okw'enjawulo, tuli mu nsi abaana batutuulidde ewaka, tuli mu nsi emirimu gibuze, tuli mu nsi gw'osuubira nti alina akaaba niwo wansi akaaba. Naye nga tusaala, tusiiba Ramadhaani ng'etuuse, abagenda e Makka amanya g'obwa haji tugalina, n'emirimu emirala tugikola. Naye nga ekibuuzo ky'enjawulo kubeera nga twebuuza nti abange mu byonna bye tukola tuyina wasiira, tuyina ekintu ky'ogamba nti Katonda wange ekintu kino nze nakikola nga tewakiteekako ng'etteeka, n'embeera nga nkikola ku lulwo, ng'ekintu ekyo osobola okukisinziirako n'ogamba Mukama wo Allah, n'omugamba nti Allah amabanja ganzita, Allah embeera eganye, Allah nfundiriddwa, Allah olwa kino kye nakola nkusaba, nalina wasiira, nalina ekyekwaso gy'oli, kusaba Allah obeerenga onjija mu kizibu kino kye ntubiddemu. Njagala buli muntu atambuza akatambi ng'oggyeko eswala z'osaala ne Ramanzaani z'osiiba n'ehijja ze wali okoze, kiki kye wali okoledde Allah? Ewammwe ku kyalo gy'ozaalwa omuzikiti gwayo bwe gwali guzimbwa wateekako ttaffaali ki? Eddirisa eriri ku muzikiti lyewammwe? Abanaku abakaaba mu nsi muno olwaleero ensi ejjudde bantu banaku. Munaku ki gwali ejje mu kizibu n'oga nti ono nze namujja mu kizibu? Mwazinyi weewammwe
gwoga nti omwazinyi wewaffe omusaala ogumulabirira gwo gwange. Kale oba si mwazinyi imaamu, kiki kye wali okoze noga nti ekintu kino nakikola Katonda teyakinteekako nga tteeka, ne Katonda nyina ekizibu. Olwaleero ffenna toyina gwositula naga nti sina kizibu, kuva ku munene asembayo waggulu okutuuka kuwo wansi. Ne Allah tugambye tuwabtagu ilaihi lwasiila, buli muntu funangayo kyeweekwasanga nakyo maaso ga Allah, omugambe Allah nti nyina ekizibu gundi njija mu kizibu. Owekitiibwa Nabbi Muhammadi atukubira ekifaananyi ku bavubuka basatu be tugenda okuzimbirako okutuba yaffe eno ey'olwaleero. Abavubuka abo baafuna ekizibu, baali batambula nga bali mu lugendo lwabwe nga gwe bw'oyinza okubeera ne safaari. Enkuba n'etonnya ng'eno gye mulaba etonnya, banoonya we beggama enkuba ne wabula. Batugamba nti we beggama bwe baafuna olwazi, ng'olwazi olwo wansi lwalwo enkuba tetonnyawo, fastadallu tahtaha, ne babeera nga beggama enkuba mu lwazi olwo. Enkuba yali nnyingi, fawaka alaihim alhajar, erijjinja elwazi mwe baali ne lubabuutikira. Ekitegeeza ne balangirirwa mu bafu, naye ng'ate gye bali balamu tebafudde. Naye abavubuka abo basatu bwe baali bali mu lwazi, buli omu yatandika okugamba nti tuvudde tutya wansi eno. Nga gwe bw'oyinza okwebuuza nti amabanja ge ntuddemu ngavaamu ntya, ebizibu bye ntuddemu mbivaamu ntya. Qaala amsaluhum, eyali asinga okubanga mugezi mu bo n'abagamba nti abange, falinatakarabu ila Allahi bishay, buli omu abeereko ekintu kyagamba nti kino nakikolera Allah, nga yakikola Katonda yakimuteekako nga tteeka, wabula yakikola ibtigaa marudatihi, ng'ayagala Allah yaba musiima. Olwaleero ensi ekaaba, obusiraamu bukaaba, buli muntu waali wakaaba. Naye gwe njagala okubuuza nti kiki wali okoze ng'okikolere oba busiraamu oba ggwanga oba muntu kinnoomu oba ku kitundu kw'obeera, ng'okikola ng'oyagala Allah kujje mu kizibu? Abavubuka bali basatu baagamba nti buli omwana onye kye yakolera Allah nga teyakimuteekako, abeere nga ategeeza Allah ensonga eyo. La'alla Allahu an yunajjiyana mimma nahnu fiihi, oba oliawo Allah ayinza okusinziira ku kintu ekyo n'atujja mu kizibu kino kye tutubiddemu. Eyasooka n'agamba nti nze kansooke mbalage kye nakolera Allah. N'agamba nti nze nalina maama wange nga nze mulabirira, okulya kwe nga kuyimiridde ku nze, okwambala kwe kuyimiridde ku nze, n'eddagala erimujjanjaba nga eddagala nze liyimiridde ku nze. Naye maama yaliwo ne taata, bwe baaliwo ng'ebintu byabwe byonna ebibakolako biyimiridde ku nze. Nalina ekinene kye nalina ensolo yange nga nnunda ente zange, nasalawo abaana bange tebasooka kunywa ku mataago na bakyala bange okuggyako nga maama ne taata bamaze okunywa ku mataago. Ne fi yawmin al ayyam, agamba nti ku lunaku mu nnaku mbamba twalira amata g'ewakawungeezi, nali mpita mu kkubo nga haala bayini wa bainahum shajara, wakati mu kkubo we nali mpita nga waaguddewo ekiti kinene, sisobola kutuuka gye bali mu budde, naye ng'amata ngalina. Kutte n'omwana wange omuto, ŋŋamba abasajja bangirewo ekiti nga tebasobola kukiggyawo. Obudde ne buziba ne bugenda mpaka mu matumbi, ne qabla alfajiri biqalil, fajiri yali esembedde okutuuka subuhi, ekiti bakiggyawo. Ne ntwalira maama ne taata amata. Bwe nabatwalira amata natya okubazuukusa nga tebannazuukuka, ne mbeera ku mulyango awo ne nnyimirira, enkuba nga naye eri mu kunkuba, okutuusa lwe baazuukuka. Bamala okuzuukuka ne bambuuza nti wali tewatuzuukusiza? N'abagamba nti istahyaitu, ensonyi zankutte, an aikidhukum, okubeera nga mbazuukusa, naye nakeereye tewali kinkeereyezza okujjako ekintu kyannemesezza, okubeera nga ntuuka gye muli mu budde, naye amata gammwe gaagano gangaleese, kanzireyo eka n'omwana muwa amata.
agamba omuvubuka tinagamba Allah nga ndi wansi w'ejjinja tiwemanga omulimu ogwo nagukolanga okulabirira bakadde bange n'ebizibu byonna bye nayitamu n'okugezesebwa kuwangezesa Allah n'omwana wange nga mukutta amataagagala naye nga sigamuwa nkyali ku kyenneetema okubanga bakadde bange basooka okganywako bwe mba nakikola ibtigaa marudhatika Allah nga gwe gwenjagala onsiime fanajjina mimma nahnu fiihi Katonda waffe tujje mu kino kye tulimu olwaleero otukyusizeemu atugamba owekitiibwa Nabi Muhammadi tifaharraka Allahu alhajar Allah jalla jalaalu yasiima omulimu omuvubuka oyo gwe yakola n'aseeseetula ejjinja madal ain ng'omuntu osobola okuyisaamu eriiso n'olengera nti waggulu waliyo omuntu banne bano ababiri ne bamanya nti Allah aba ayanukudde oyo owokubiri n'agamba nti nze nalina omuvubuka nga nkolera kaana yara aganami yalundanga mbuzi zange naye omuvubuka oyo yatambula n'aleka embuzi zange ku ttale bwe yazireka ku ttale simanyi gye yakwata waayita ekiseera omuvubuka n'akomawo naye agenda okudda yali ammanja ssente ze fashtaraitu minhu ghanaman sente ze yaleka mmanja nemuguliramu akabuzi ako ne kazaala akaali akabuzi kamu ne lifuuka eggana ly'embuzi nga embuzi nnyina ezange mmanyi nti zino zange ne ezo endala nga mmanyi nti lino eggana eryokubiri ligulaamu li lya muvubuka wange agamba nti waayita ebbanga omuvubuka n'akomawo eyali alunda embuzi ono omunannyini mu boosi amubuuza nti obadde wa n'amugamba nti nali ku ttale fajaani alkhabar nenfuna amawulire nti maama wange mulwadde neŋŋenda ndabirire maama nagenda okuteeka ku minzaani ebintu bibiri embuzi ne maama wange nga maama azitowa okusinga embuzi z'omukama wange nenzireka ku ttale ensonyiwa naye gye nagenda sha alqadari Allah yasalawo kye yasalawo maama najjuluka mu bulamu bw'ensi ne mukama wange nkomyewo ekinkomezaawo nkomyewo ku mulimu gwange gwe nali nkola agamba nti nomuvubuka namugamba nti omulimu gwo guli gwali okola naye ne mulaga embuzi za mirundi ebiri namugamba nti amma alkatiba alawwalu laka ziri embuzi zolengera mu kiraalo kiriwa ku mabbali ezo zizo wathani yaliya ekiraalo ekyokubiri kiri kyolengera ze zange nanvubuka yambuuza nti anna li hadha ekyo ekiraalo kyente kyoyogerako nakijjawa ne mugamba nti sente ze waliko emmanja naggulamu embuzi yali emu embuzi neeba mubaraka nga ya mukisa bwe yazaalanga ng'ezaala abaana bana be baavuddemu ekiraalo ky'embuzi ekyo naye agamba nti inshita namugamba nti bw'obanga oyagala ra'aita ganami wa ganamak osobola okulunda embuzi zange nga bw'olundirako n'ezizo wa inshita era bw'oba oyagadde ra'aita ganamak genda olunda embuzi zo omuvubuka agamba nti nali noonya ssente ngenda okuteeka ku minzaani embuzi za mukama wange n'ezange nga biyinza okunsobako ne mugamba nti kaŋŋende n'embuzi zange omusajja n'akwata omuvubuka n'amuwa embuzi ze n'atambula ebyaddirira teyabimanya wa omuvubuka gye yalaga naye ng'ono embuzi azimuwadde amuwadde lillata mulyazaamaanyizza agamba mukama we Allah nga bali wansi w'ejjinja n'amugamba nti mukama wange Allah ekikolwa ekyo kye nakola bwe mbanga nakikola ibtigaa marudhatika nga nakikola Allah obeere ng'onsiima fanajjina mimma nahnu fiihi Allah tujje mu kizibu kino kye tubiddemu atugamba wekitiibwa Nabi Muhammadi n'atugamba nti faharraka Allahu alhajar Allah jalla jalaaluhu aseeseetula ejjinja madal yad ng'omuntu osobola okuyisaamu omukono ne baganda bange njagala okubabuuza olwaleero nti ffe abantu bameka abaava mu famire zaffe nga batubanja abakozi bammeka betukozesezza ne tulyazaamaanya olwaleero abantu buli muntu ayina enkovu ku munne naye ng'enkovu gyamulinako yakumulyazaamaanya gwe muganda wange yali azaamanya omukozi gwali okozesa eyali azaamanya munno gwali okola naye eyakola kikaweefuba okubeera nga osaanyawo emmaali y'abanno
ogamba nti ebizibu by'olimu Allah ayinza okubeera nga abikujjamu. Olwaleero ekiri mu nsi kyonna buli muntu akaba bulyazaamaanya, naye obuzibu bwe tulimu obw'obulyazaamaanya butusiye mu buzibu bye tulimu. Allah tayinza kusinziira ku mbeera gy'atulabamu ey'okweryazaamaanya okuli ku nsi ne tubeera nga tufa mu bizibu bye tulimu olwaleero. Bali bwe yagamba nti Katonda wange nalwanyisa obulyazaamaanya nga tewali yali agenda kunnenya, Allah yaseeseetula ejjinja. Neggwe ebizibu by'otuddemu Allah ddala asobola okuseeseetula ejjinja ku mbeera gy'olimu. Wabtagu ilayhi lwasiila, noonya ekyekwaso mu maaso ga Allah ky'osobola okusinzirako n'omugamba ti Allah embeera ekalubye njijja mu bizibu. Albirru la yabla wa dhambi la yunsa wa dayyaanu la yamut. Imal ma shi'ta kama tadinu tudanu wa kama qala taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu wa taibu habibur rahmani du Allah wa antum muqimuna al-ijaba. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه السادة الشرفاء. أما بعد baganda bange ab'ebitiibwa tukyali ku kutuba yaffe tugambye Allah tugambye oluvannyuma olutuyita abakkiriza n'atugamba nti wabtagu ilayhi lwasiila, mu buli yenna omukkiriza waali noonyaayo ekintu ogambe nti kino nkikola lillah. Allah agenda kutujja mu mbeera gye tulimu. Abavubuka tulabye abavubuka babiri, ate nabagambye nti baali basatu. Omuvubuka asembayo, abasambi b'omupiira mu kitwale nga omukubi wa penalty asembayo nga yakuba penalty eyawangula. Eyasoose Allah yaseeseetudde ejjinja madal ain, owayita eriiso ne balaba ku njuba. Owokubiri Allah aseeseetudde ejjinja madal yadi, ng'osobola okuyisaamu omukono ne bamanya nti wansi waliyo omuntu naye ng'embeera tennavaawo. Omuvubuka owookusatu najja n'aganza Allah kye nakkolera nga nali njagala onsiime n'akaana liya binti ammi, nayina omwana wa taata wange omuto. Amawanga watali wano mu Buganda, amawanga amalala ne mu Bwarabu ne mu nsi endala, omuntu asobola okuwasa omwana wa taata w'omuto, ne wano ewaffe tekikola. Naye oli agamba nti omwana wa taata wange oyo omuto nali namwegomba dde okubeera nga mmuwasa, naye nga sirina kkubo lintuusa kubeera nga mmuwasa. Naye nali ndi awo, omuwala najja omwana wa taata wange omuto ng'alina obwetaavu gyendi bwali bwa ssente. N'aŋŋamba ebigambo bino, n'aŋŋamba nti ya bunammi, mwana wa taata, utini min maalillah, nzivudde ewaffe mu kyalo nzize n'ekizibu, naye Katonda gwe yakusitula osikkulumye ku banno, mpa ku ssente Katonda ze yakuwa ŋŋende nze waffe mmale ekizibu, tuition, school fees, kizibu kya bulwadde, njagala kuddayo kumala kizibu kyange. Allah yakusitula mpako mpa. Agamba nti ku lw'obwetaavu bwe nayina mu muwala oli namulaga ssente ne mugamba nti ssente nziina, naye nkwagaza ekintu kimu, hatta tumakkinuuni min nafsik, bwe kasita okkiriza ne kukozesa kyenjagala kye nakugamba omulundi guli okijjukira, ssente nja zikuwa. Omuwala agenda okutuula bizinesi gye bamuteekamu nga si ye yamujja ewaabwe mu kyalo. Agamba natambula, muwala yatambula butambuzi n'agenda gye yagenda, naye bwe yagenda yasanga ensi yafa dda, nga ono kye yamugambye abantu bonna kye bamugamba, n'agamba nti kanzireyo eri omwana wa kitange oba ensonyi zinamukwata. Omuwala n'akomawo n'aŋŋamba nti ya bunammi, nkomyewo mwana wa taata, utini min maalillah, nazze n'ekizibu kyange kye nakutegeezezza okimanyi, naye Katonda yakusitula, mbaako kompa ŋŋende mmala ekizibu kyange. Omulenzi agamba nga bali wansi mu jjinja nti namugamba ti hatta tumakkinuuni min nafsik, bwe kasita okkiriza ne kukozesa kye nagambye, sente zino nja zikuwa. Eyo embeera abaana abawala bagiyiseemu bangi, bagenda okubawa emirimu, bamala kubasobyako, bagenda okubawa okubateekawo bali,
nga bayise mu maggwa ag'enjawulo ne baguma olw'obwetaavu balina. Naye agamba nti namugamba nti nange kyekimu kyenjagala. N'olw'obwetaavu omuwala bwe yalina agamba nti namugamba nti mwana wa ssebo nazze n'ekizibu okuva mu kyalo siyinza kuddayo nga tekiwedde. If'al ma tasha, ky'oyagadde okukola kati kikola. Omuvubuka agamba nti nasanyuka. Omuwala nga ŋŋambye nti nkole kyenjagala, ne ŋŋenda ne mpangisa loogi ne ngobamu abantu bonna ne ngisasula ne tubeeramu ffekka nga tuli babiri. Aga tutuuka mu kasenge we natwala omuwala. Omuwala ŋŋamba nti ya buna ammi, mwana wa ssebo, aglikil abwab, gala buli mulyango oguli ku loogi eno. Omuvubuka nagamba omuwala nti kadi aglaktuha, emiryango gy'oyogerako gyonna nga ngisibye. Ne mugamba omuwala nti yanzira munanga nti aglikul abwab, gala emiryango gya loogi. Omuwala omuvubuka nti nagamba omuwala nti kadi aglaktuha, emiryango gyonna ngigadde. Yaŋŋamba omulundi ogwokusatu nti aglikil abwab, please gala enzigi. N'aga nti emiryango ngigadde n'amadirisa n'obumooli, tewali agenda tutuulira. Omuwala yaŋŋamba nti ya buna ammi, mwana wa ssebo, bakiya babun wahidi lam taglikuha, wasigaddeyo omulyango gumu gukulemye okuggala. Omulenzi yeebuuza nga baliwo ali mu loogi n'omuwala nti mulyango ki gw'oyogerako? Amugamba nti babu man la yagfalu wala yanam, wasigaddewo omulyango gw'oli ateebaka ate n'okuwujjala tawujjala, talina kaseera kabeera nga tategeera. Bakiya babun wahid, wasigaddewo omulyango gumu. Bakiya babullah, wasigaddewo omulyango gwa Allah, aglikuha, guggale. Omulenzi agamba nti natandika okuddiŋŋana ekigambo nti babu man la yagfalu wala yanam, omulyango gw'oli ateebaka atawujjaala. Babu man la yagfalu wala yanam, omulyango gw'ateebaka atawujjaala. Omulenzi agamba nakwata engoye zange nenziddamu nenzambala, nenkwata essente nemugamba nti genda omale obuzibu obwo bwonna. Ntidde man la yagfalu wala yanam, oyo Allah ateebaka aye atawujjaala. Agamba nga bali wansi mu jjinja, agamba mukama we Allah nti bwe mbanga ekyo nakikola, engoye zange ne zinzira ku mubiri nga sirina kusobya kwonna kwe nsobezza ku mwana muwala oyo, Katonda wange najjina mimma nahnu fihi, Katonda wange tujje mu kizibu kino kye tubiddemu ekyejjinja. Atugamba wekitiibwa Nabbi Muhammadi nti faharraka Allahu alhajar, Allah aseeseetula ejjinja ne livaawo ne bafuluma. Ne baganda bange, fe olwaleero obulyazamaanyi obuli mu nsi, ebikolobero ebiri ku nsi, ettemu eriri ku nsi, omuntu n'akeera n'asanjaga muntu munne nga tewali kusaasira kwonna. Tugenda tugamba tutya Allah tujje mu bizibu bye tutuddemu ffe ng'abantu oba embeera gye tulimu ng'eggwanga? Okusaasirigana kwadduse mu mitima gyaffe. Enneeyisa yaffe olwaleero Allah yokka agisinzirako n'abeera ng'atubonyaabonya. Obulyazamaanyi obuli mu nsi, olwaleero omuntu n'obeera ng'ogwe mukulu wa ddiini, oli mukulu wa ddiini naye nga gw'okubirwako ekifaananyi ky'obulyazamaanya. Kino nze gwa kitunda, kino guwa kiryazamaanyi. Tolina ttoffaali ly'oyongedde ku Busiraamu, wabula buli naku okendeeza bukendeeza. Abantu bo b'okulembera bagenda kuva butya mu mbeera gye balimu. Baganda bange, wabtagu ilaihi lwasiila. Buli muntu noonyaayo ekintu ogambe nti Allah, oluvannyuma lw'olwaleero kino nkikola naye nkikola ku lulwo. Abantu abanaku bajjudde mu nsi, genda oyambe abanaku. Abantu abeetaaga okwambaza bangi, genda obayambaze. Ebitongole bikaaba buli ntakera, muleete engoye enkadde, tuziwe abakyazira bange empya, muzireete. Ojja kusinzirako Allah akujje mu kizibu. Embeera ey'enjawulo, tufune emitima emiyambi, tufune emitima egyesaasira, tufune emitima egy'obuntu. Omanye nti omuntu
ndi n'abantu bannange beetaaga okuyamba. Tuyambe abakulembeze baffe ab'eddiini, tuyambe abakulembeze baffe aba buli kika, nga tolina gw'onoonya kusiima okuggyako nga gw'onoonya okusiima ye Mukama wo Allah. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم ورضوا عنهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت الشهادة وفي القبر مؤنسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا وبعد الموت ريح وريحان وجنة نعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بثلاثة وينهاكم عن ثلاثة. يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وعلى ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تراصوا وتقاربوا استقيموا يرحمكم الله. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah atusobozesezza okubeera nga tusabye ejjuma eno ey'olwaleero baddemu okwaniriza mukama waffe Supreme Mufti nga bwe tugenda okulaba mu bungi bwe buti tusaba Allah jalla jalaaluhu agiteeke mu ejjuma ezikkirizibwa. njagala mu bakyala olutimba olwo tuliseeseekuleko puroguramu ezigenda okugenda mu maaso zibeere nga zirabwa bulungi kasita muli mu kifo kyammwe ekyeyawulidde. abakola ku lwekyo tubeere nga tukikola tusimbe tubiseeseetule tudde ku saiti yemu. tumala okusaala wamala tugoberezaako okusaddaaka
okakasa nti ettafaali wasiira gye tubaddeko ugambe nti nagireka mu kifo masikira kino olunaku lwe nasaalirako. mukkirize olwa Masjidi Rashidi n'abakulembeze abakulembera ekifo kino twanirize mukama waffe abadde atubuzeeko ebbanga okuva lwe yalondebwa mu kitiibwa ky'obwa Supreme Mufti n'abeera nga tetukyamulaba naye twasazeewo tumwanirize olwaleero mu bungi bwe mujjiddemu fenna tukule takbira emwaniriza. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kamanga Supreme Mufti wa Uganda njagala okukwaniriza mu kifo kino ky'omanyi obulungi Masjid Rashidi eyasangibwa ku MK Complex. Era mu ngeri y'emu mukkirize nnyanyirize RCC ow'Akawembe Hajati Mariamu Nalubega Sembuya bwe tusadde naye nja kusaba waali abeere ng'ayimirirako abantu bano abanasobola bamulabe n'abakyala eyo bamwetegereze ddala. Maama nja kusaba kamasiki kaveeko abantu bano bakulabire ddala. Tumwaniriza mu Masjidi Rashidi. Ebyafaayo bya masjidi eno mukama wange Supreme Mufti Disukaabi omukulu w'ettwale ne bamasheeka abali wano n'abagenyi baffe mwenna, kino kyali ekizimbe nga nanyini kyakizimbe nga kya bizinesi, naye nanga nti mu birooto gye mwalimu ekirooto ky'okuzimba omuzikiti mu kifo kino. Ne tulaba okutetenkanya omuzikiti ogw'owansi nga tuyinza okulwanagana n'amazzi enkuba ng'etonye. N'asalawo nga bwegenda okumubalaka mu maaso awo n'agamba nti ekifo kino akiwadde obusiraamu okubeerawo masjidi mu bulamu bwe. Allah ne bw'aba nga amutuludde kyo kino ekifo kisigadde kifo kya busiraamu. Twakitandika mu mwaka gwa 2019 wakati kati awo ne tutataagana olwa COVID ne Allah tumwebaza ati bwe twazzeemu okuggulawo twaguddewo olusaba Allah jalla jalaalu ne COVID amutwale aleke kumuzza. Twakitandika ekifo kino nga omuyima waakyo oba yali chairman waakyo yali mukama waffe director wa daawa mu biseera ebyo Sheikh Nuhu Muzata badde Allah bwe yattulula, era nga mu ngeri y'emu yali imaamu omukulu ow'ekifo kino. Twali pakakitandika era kyenkakasa obulungi nti bw'aba yasaazaamu ejjuma tezaasukka 2 Allah n'amujjulula. Twaseguma ne tugaa nti mu mbeera yonna tujja kusigalawo n'olukiiko lwe tutambula nalwo nga imaamu omukulu ow'ekifo kino era nga ye chairman w'ekifo kino. Njagala okumwanjula nankubadde sijja kumukkiriza kuyimirira si mulala imaamu w'ekifo kino era chairman waakyo ye Supreme Mufti wa Uganda. Imaamu amyukibwa nze kennyini kamwa koogera director wa daawa mu ggwanga Sheikh Yassini Kiweewa.
ekitaasa kyemumanyi obulungi kunze Sheikh Mzata ne Supreme Mufti ono weyabeeranga wetwabeeranga. Ono yatwala wa Supreme Mufti n'entwala wa Director bwa daawa mu ggwanga ateekooteeka nti olwaleero nze ne bannange ffe tuli mu steeringi y'ekibiina ekyaba Mzata and others ekiramaza abantu okubatwala e Makka. Tulina mukama waffe tiimu eyo mukulu w'abamaseeka ate naye yasalawo abeere imaamu namba 2 yasalawo ye kennyini si mulala Sheikh Abdallah Bakasambe kamusaba asituke atoolere salaamu. Tuyina mumyuka wa chairman vice chairman w'ekifo kino nga tasobodde kusaala naffe olw'emirimu emingi egimukutte Alhaji Abdul Karim Abdul Nuru Kalisa Senkaggale wa Salama Charity ye mumyuka wa chairman mu kifo kino. Tuyina omuwandiisi wa masjidi eno Sheikh Zubairi Abdallah Kulubya atole salamu. Tuyina omuwanika w'ekifo kino nga Alhaj Rashidi Senyonga Prestige Majarin. Tuyina munnamateeka w'ekifo kino nga ye Kanso Fahadi Matovu tasobodde kubeera wano naffe. Tuyina ow'amawulire atuusaako ne bino byonna yabikoze Alhaji Sulaimani Sowedi Muwonge kamusaba atole salaamu. Tuyina ow'enteekateeka mu kifo kino nga ye Khalifa Ahmada Mukasa. Oyo yakulira enteekateeka mu kifo kino ye mwazinyi omukulu mu kifo kino ate ow'enteekateeka mu ba Mzata and others. Tuyina sekat avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala Hajat Sharifa Nabitalo atole ku salaamu. Amyukibwa Hajat Fatina Musoke. Namyukibwa Hajat Zubeda Bakasambe. Tuyina omuwi w'amagezi mu kifo kino Alhaji Husaini Serwadda. Ne tuba ne bammemba okuli Haji Najibu Mubiru atole ku salaamu. Ate era ye mumyuka w'enteekateeka. Tuyina imaamu asaaze ejjama za wano amyuka Sheikh Zubairi mu jjama Seeka Sharifu Sulaimani musajja akola ki? Musajja awaza. Ate aliko ensonga era gye ngenda okubategeeza insha Allah. Tuyina bammemba ka tuyina Dr. Faruku tola ku salaamu Kayiwa. Olw'olukiiko olutambuza masjidi eno. Kamwange Supreme Mufti nga bwe nakutegeezezza nti tuli mu kawempe eno gyokedde okulambula ng'olambudde eddwaliro n'olaba ebirungi ebiriyo n'ebizibu ebiriyo. Kitundu kyo kino eky'ekawempe kirina abantu abatabuusibwa maaso bangi be tugenda okukulaga, naye kansooke nkulage bakansala abasiraamu abasobodde okusala naffe ejjuma abali ku division ya Kawempe nkusaba basituke bakansala abaliwo bakutolere ku salaamu.
bangi naye bano be basobodde okubeerawo. Tulina musajjawo Stuart abeera ku Super Farmer. Stuart ali luddawa? Mukama wange wajja wano abeera Rashidi. Musajja oyo akola omulimu gwa ttende ku masijidi yaffe eno mu kibiina kyaffe ky'Abamuzata and others, ku nsonga zonna ezitukwatako. Omusajja oyo musajja waffe, emirimu gyaffe agikoze. Yeebale nnyo, yeebalire ddala. Nga tugenda okutandika speech ez'enjawulo, mukkirize nsooke mpite naye anakyaganya okugenda e Makka ye kamuyita erinnya Ekkalu. Simanyi ndowooza bwe naamuyita erinnya Ekkalu anakkiriza n'agenda e Makka, kubanga obusobozi bwonna abulina, era bw'afiira wano n'akwata safaari mu byesooka okukola ebinene mu maali ye kujjamu ssente zitwale ate mulala Makka. Haji kamuyite Haji, kale aliba Haji erya Seeka kandireke kamuyite Haji, kale kinaamuwaliriza agende e Makka. Seeka Ramadhani Ishaqa Lukwago ajja abeere ng'atwanjulira ku bantu abanene abali mu kitundu kino. Oluvannyuma tugenda kubabulira ekiddako. Jangu wano wennyini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Sema mukadde waffe Super Supreme Mufti mukwano gwaffe Sheikh Muhammad Galabuzi n'abakulembeze b'ekifo bonna, protocol gye sijja kumenya kubanga mukadde waffe wa da'wa abamenye olwakadde muyinza obutabaddamu okugererako disitulikiti okutuukira ddala ku luzikiriza enjawulo egiriwo. Nzikiriza mukadde wange olw'obudde obufunze nange nkwanirize mu Kawempe. Era okkiriza enkozeeyoze emirundi obagula okwebega okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakusitula era nga tupakaza nti wali osaanidde, era mukama waffe tuli mabegawo ebbanga lyonna. Mukadde wange kkiriza nti olw'okuba omulimu omukulu ogwatuleese gyabadde ebirimu okusooka kwa kusaala jjuma mu kifo kino, kubanga abamu tuli bamaamuma baawano, naye ate ne mubaamu ekirungo ky'okukwaniriza muzikiti gwo ne mu Kawempe. Nkakasa ndowooza omulundi ogwokubiri omutongole, mulundi omutongole ogwasooka ng'omaze okufuuka Super Supreme Mufti, sebo twakusiibula ku butongole okuva ku muzikiti gw'embereerwe gw'omanye bulungi ebyafaayo byagwo, guwali imaamu waagwo, era n'osiibula mu kitiibwa. Tukwebaza sebo obuuyo obwo. Ate ne tuddamu okukwaniriza olwaleero wano n'abamu ku bannaffe be sijja kuyisaamu maaso, naye ojja kukkiriza nkulageyo ng'abasatu bana insha Allah abatali ku buuyi obwa Sheikh Muzamil ono Ssemwali omukulu w'ettwalo. Kkiriza nziramu nkwanjulire kansala Ali Senkundo oyo bwe baafuuka bakansala tola kusalaamu abooli. Bwe baafuuka bakansala ku ggombolola y'e Kawempe, tusigala nga twogerezeganya ne tubagamba nti beekolemu omulimu ogunaatwabulizanga kubanabeerawo ensonga y'obusiraamu. Era oyo atwalira ddala yakulembera abasiraamu bonna ku ggombolola y'e Kawempe. Era buli jjuma ne tukkiriziganya bagenda basajja ku muzikiti kumukumu oluusi balabawo obwetaavu bafuna engeri gye beekwatakwatamu, naye nga Ali Senkunda yakulira abasiraamu, bakansala abasiraamu. Simasuubu aziramu mukolere batole tusalaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Simanyi Nsubuga oyo yali yava mu byobufuzi, naye nze nga nkakasa bulungi nti obulungi bwe asobola okubaako engeri gy'aweereza. Mukama wange nengenda ekebwe nemutuukirira ne musaba yeesimbewo nga kansala. Olwo nali neesimbewo nga mmeeya nga nkakasa bulungi nti genda kubeera ajja nnyambeko mu kutambuza emirimu. Naye muteekateeka za Mungu ye n'ayitamu nze Allah subhanahu wa ta'ala ate nantwala ku sitawo nze personal assistant wa Lord Mayor mu Kampala. Kyenkakasa nti kyekyo ekirungi kye twasaba Mungu kuba twamusaba bulungi.
mukama wange oyo yakulira bamuyita chairperson wa caucus chairperson wa caucus ya NUP bakansala bonna basima ne bakikwasa ye kkiriza nkwanjulire mukadde wange meeyawo ow'obuyi buyo wennakikuma mbule walusimbi jajjalisa atole ku salaamu oyo yemmeeya wennakikuma era sewo olunaku luli nekadi egiwango wadde badde nenatuusa naye musajja wa kasimu oyo yemmeeya akolerawo era nakikuma neewunya nali eno kuba meeya bweno nanoonya akange ate nga nsaba noonye n'akake n'ayitamu ate nze eno nengwa kyanoonya obuzibu bwe bwavu abantu bonna benakolera baayitamu kati nze noonya obuzibu bwe bwava ntereezewo 206 ndabe nga nzija bulungi nga siina buzibu mukadde wange kkiriza mufunza obutakyaweza ddakiiko lwakadde mwandulire mukadde wange shekufashiritaabiti oyo mwanjula olw'omukwano gwalina embuga bw'omutunulira ekifaananyi kibayo ekya mukadde wange shetaabiti kibuuka era nga bw'omulaba oyo mukadde wange kimanyi bulungi nti kyatwa shetaabiti kibuuka yali mukwano gw'embuga nga buli wakusa gwalina okugenda n'asaba ebiwa ekibuli wali ku muzikiti mu bufu okuvanna bwe butyo mukadde wange okkirize mutegeeze nti naye tuli naye wano mukadde wakkiriza nkutegeeze nti wano we tulinawo depute meeya wa Kawempe Alhaji Badi Lwakojja era ajja kusaba ssebo Alhaji Badi Lwakojja depute meeya wa Kawempe otole ku salaamu sipimufu kyabeere nga nkulaba oyo Alhaji Badi Lwakojja ne depute meeya wa Kawempe mukadde wakkiriza nkwanjulire nkyamuyita mitubeetano kubanga yali abaddeko era abeera naye olw'obunaku yatuuka nakkiriza naga ndikoleka enkummulemu eryalemerako wadde owulira ng'akooye naye Haji Muhammad mulamuusi oyo ebitubeetaano yagamba nti kandike n'omulala kwatemu nga nkyalaba nsobole okuwabula atole ku salaamu nabwe omukadde wange olw'okwanjula ennaze ntuludde buuyi buno okutandika omuyisa mu bakadde baffe abatudde wano amaaso kyovudde olaba nti bwentuludde wano okumbi abo beesobodde okulaba ku bwangu bejagadde nkulage inshallah ate abalala tunagenda tubagattako mpola nga mukama katonda bwana basobozesezza mukama wange kkiriza bakansala basiraamu nti yasituse kkiriza mpanjule mukadde waffe kansala akiikirira Kamule zooni Kyaberi Sansa asituka atole ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate mukama wange nga bw'omanyi nti obuuyi buno bwengwanjulidde obwambulera bwenda kifuibwabo ne obuuyi obwa baasi Jaberi Sansa oyo era ekifuibwabo ojja kusaba se mutole ku salaamu temotole salaamu yobwa kifuuyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsaba mukadde wange onzikirize nkomeko wano kuba enyanjudde besobodde kulaba ntidde okubayisaamu amaaso naye nga tukakasa twakulindiridde tujja kukwaliriza ebbanga lyonna tutambula bulungi ne bakansala baabayitamu tuwangana amagezi naye ng'omusajja omusiraamu mukadde wange okimanyi nti kulwazo zaali z'amaanyi nnyo era mukadde wange Allah nangerera nemba nti omulundi guno omukisa tegwajja naye ng'omusiraamu kubanga wafunye buzibu ojja ku masjidi ashidwala kusaala wuzu bwekuggwako eswala oba togisadde oddayo n'ofuna wuzu ate okuba ofuna y'amaanyi nga nyoevu nodda n'osala nange nda nekufuna wuzu nkyakomawo kubameeya kwe Kawempe 2026 inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumwebaziza shekhe naye bwe namuyita shekhe kyemaka tajja kugenda kamuyitire ddala bwana kamuyitire ddala bwana Ramadhani Ishaqa Lukwago oba oliawo naafuna ekinyegenyege n'agenda e Makka babanga luniseka muzaata n'amuyimbirira n'agaana naye kati nze nja muyimba ajja kumuka saawa eno yennyini mukkirize tuyite maama RCC abeere nga ababuuzaako ekizibu kye tufunye omuzindaalo gwaffe guno tegutambula simanye eddoboozi oba agenda ddikola atya teryenkana lyange asembere ku mpimpi
naye maama kkiriza ojje wano, kkiriza ojje wano mumukolere ekkubo kubanga mukulembeze w'abantu ate message gy'alina okuleeta erina okubanga ng'esusse ku ffe abali wano, wabula yatuusa eddoboozi lya gavumenti mu kitundu kino eky'Ekawempe. Mpe kkubaawo ntale njagala kkubaawo. Si kya bulijjo omukyalo okujja mu baami naye ate ono mukulembeze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Supreme Mufti atwala ebyaddaawa mu Uganda, baimaamu mwena abali wano, abakulu b'amatwale, abakulira eddiini, ba honorable councillors, abakulembeze mwena abali wano mu mitendera gyammwe, abaami n'abakyala. Amanya Nalubega Mariam Seguya nga ndi RCC wammwe abatwala e Kawempe. Olunaku olwaleero lubadde lwa ttendo era tujja kulwawo nga tulujjukira kubanga ofisi yaffe olunaku olwaleero eya RCC ekyaliddwa omugenyi omukulu ennyo mu ggwanga, Supreme Mufti Sheikh Galabuzi. Sheikh, webale nnyo, webalire ddala kutukyalirako, webale dduwa gy'otuwadde mu office, ate webale ebigambo ebirungi ebiruŋŋamya ebigenda okutuyamba okuddukanya office obulungi. Webale nnyo, webalire ddala. Naye nga bannakawempe era nga bwe nagambyemu Supreme Mufti nga mbagamba timbadde njagala twetabe mu programu za gavumenti. Tuyina programu ez'enjawulo, tuyina emyoga, tuyina Women Entrepreneurship Fund, tulina ez'abavubuka. Mbadde njagala twetabe mu programu zino. Mbadde natambulako mu UWEP mu programu y'abakyala. Naye kye nalaba bwe twali tulambula, twali tuyingira mu bikomera. Ne ŋŋamba mba mmanyi programu zino ezijja ziyamba nnyo ku muntu waffe akola emirimu ddala ddala egya wansi. Naye nga ndaba abantu abaaganyirwamu mu UWEP baali bantu ng'ate nabo balina kye balina. Era town clerk namugamba twalina town clerk, twalina emmeeya, twalina omukyala owa genda, nembagamba olulala njagala muntwale eyo mu bantu baffe abasiika ebinyeebwa, abatoninyira, nabo baganyirwe mu programu zino. N'olwekyo mbadde njagala baganda bange abasiraamu titwegattire mu programu za gavumenti. Waliwo programu ejja eya parish model. Programu eyo teyina byabufuzi, buli omu alina okuganyirwamu. Mbadde njagala tutandike okuggulawo ebibiina eby'enjawulo tuganyirwe mu programu zino. N'olwekyo n'ekirala kye njagala obbagamba leero nga Sheikh era waatugambye tubeere bumu, twegatte. Bwe tuteegatte tetujja kulaakulana. Mbadde njagala twegatte. Eddiini yaffe etugamba kwegatta, etugamba tuli baaluganda, etugamba twagalane, etugamba tusharinge. Tubadde mu COVID nga tuli bubi naye nga tulina abalya bokka. Era njagala okwebaza Haji Rashid, mba naakayingira office ne baŋŋamba nti yakola emirimu egy'ettendo mu COVID, nti yavaayo n'ayamba ku bantu. Era abantu mwena abasobola muveeyo, toggala kikomera, lyakoolina okalye ne munno, tugabane tweyagale. Era Haji Rashid njagala okwebaza okuba nti era obaddewo okuva we nayingira, obadde otusapootinga mu programu ez'enjawulo ne donations z'okoze olwaleero mu ddwaliro. Supreme Mufti wabadde alambula ate n'otuuka eri abalina obwetaavu, abalwadde nabo n'obakwatirako. N'olwekyo olunaku olwaleero njagala bagamba nti twagalane.
njagala bagamba nti tulye wamu jama, tuleme kubeera nga tetugaba, tetweyagala, twelyamu enkwe, tetukwatagana. N'ekisembayo kye njagala bagamba, njagala bagamba nti President Museveni ayagala nnyo abasiraamu era baba bateekamu enjiri nti tabaagala bakyamu. Taata wange ye yali first army commander wa NRA, bamuyitanga Major Ahmed Seguya, era be basiraamu be yatandika nabo, okwali ba Sheikh Zubairi, okwali ba Sheikh Kabala, okwali ba Sheikh Kibuye, era yatandika n'abasiraamu ekatwe. Era ekatwe gye yava mu basiraamu ogenda okukola ki? Ogenda okununula eggwanga lyaffe. N'olwekyo abaagala nnyo, era kye njagala obagamba ti njagala tukwatagane. I'm not here to politicize, naye nga I'm representing him, ate nga nnina obagamba ki? Ebigambo bino. N'olwekyo mbagaliza olunaku olungi. Sheeki njagala kwebaza kubanga kati ekkula lino lyoliko kkula ddene nnyo. Waali badde obwa chairman wano Obugaana n'ogamba nti kati ndi munene, ebyo tebikyankwatako. Naye weebale kubeera mwetoowaze n'okkiriza buli buvunaanyizibwa obukuweebwa. Era ekyo kibeere kyakulabirako eri baganda baffe nti w'oba olina ekkula ly'otuuseeko tolina kukola ki? Tolina kwegulumiza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twagala okumwebaza Pulezidenti w'e Kawempe. Eddoboozi lya Pulezidenti nkakasa lituuse bulungi eri abasiraamu ba Masjidi Rashidi, eri abasiraamu ba Omukawempe. Weebale nnyo maama, weebalire ddala. Era wano wenjagala abasiraamu mukimanye, tulina bannaffe be twakolanga nabo nga baweereza bannaffe ne batusobya be batusobya. Bwe baamala okutusobya tetwabagoba ne babeera nga bawanika bokka ettawulo ne balangira nti obukulembeze babuvuddeko. Balina enjiri gye batambuza mu kiseera kino nti baava mu woofiisi kubanga bo bawagira Pulezidenti Museveni, ffe tetuwagira Pulezidenti Museveni. Olitakulimbanga n'ekigambo kyonna ti woofiisi ya Supreme Mufti tekwatagana na gavumenti ya Uganda. Ffe woofiisi yaffe ya Supreme Mufti, woofiisi ya ddiini, twaniriza buli muntu yenna, naye ekyo waggulu ekiriyo tituli wansi w'obukulembeze obw'eggwanga, era olitakulimba nti abo bakyewaggula ng'ebigambo bye batambuza. Oli agenda n'agamba nti nze nakola kino, ina omukwano ne Pulezidenti Museveni. Ffe tetuyina gamba nti tulina okukontana kwonna na gavumenti. Ekyo Supreme Mufti ajja kwongera okikkaatiriza. Singa tubadde nayo tetwali kyalidde RCC singa tali wano. So ababyogera nkakasa beenoonyeza byabwe nga bwe tugaa nti omuntu bw'amala okugwa mu nnyanja yeekwata ku biki? Beekwata kati ku bisubi. Njagala okubalaga omuweereza w'obusiraamu yasalawo ekifo kino kibenga bwe kiba n'ebingi byakoleddwa obusiraamu. Alhaji Rashidi Ssenyonga wa Chapa General Enterprises, Prestige Margarine n'ebirala agiyimirira abantu bano obatwalire salaamu ku lw'emirimu gy'okolera obusiraamu. Oyo ebigambo ebiba bitono, mwana wange nze muzaala mumanyi bulungi, naye ng'omusajja oyo amusanga nga amwebaza. Mumuteekanga mu dduwa zammwe olw'ebirungi byakoledde obusiraamu. Kye mbasaba ekinene ennyo nti alina byatunda mubigule. Kasiyaji ke bayita Prestige kafuule kasiyaji ko kooteeka ku mugaati ogaa nti nankubadde saali kalide ne kankali olwa Haji Rashidi. Sabuni ayoza
gwe bayita jama genda omunoonya ate kati esabbuuni yasinga obulungi naye ate yasinga okubanga wa bbeeyi ya layisi. Tuyina tosi sabbuuni ow'obuwunga mugule, tuyina lanzo anaaba mugule, n'ebirala byetukola mu Chapa General Enterprises. Saawa eno njagala okubalaga abakulu bano wammanga nga tusemberedde okumaliriza. Kambalage abakulembeze betulina. Tuyina omukulu w'ettwale eri ekifo kino kye tulimu ekyekawempe, Sheikh Muzammiru atole ku salaamu. Chairman w'ettwale lino nja kumusaba waali atole ku salaamu. Tuyina district kadhi wa Kampala nja musaba atole ku salaamu. Tuyina wa protocol mu office ya Supreme Mufti Bwana Ayubu ono mukalakasa naye katole ku salaamu. Oyo mulabanga musajja mutono naye nga yaga Supreme Mufti tajja kujja tajja. Ne tuba n'omuwandiisi ow'enjawulo mu office ya Supreme Mufti Sheikh Siraje Mudde naye katole ku salaamu. Kansala Sala Nakitto eno abaami tebakulabye n'abakyala ebyo bakulabe. Kansala Sala Nakitto tola ku salaamu. Mukkirize ku lw'obudde tuyite district kadhi wa Kampala, omumyuka wa district kadhi kati yaliwo nga district kadhi, mukoddomi wange Sheikh Sekajja ajje atuyitire Supreme Mufti abeere nga abuuza ku bantu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. سبو مكما وانجي Supreme Mufti akuli wa da'wa Uganda yonna, RCC wa Kawempe, omukulu w'ettwale mu kifo kino kye tulimu, omuwandiisi ow'ekyama mu ofisi ya Supreme Mufti, bakansalas, bamashekhe abakulu mu kifo kino, abantu ba Katonda mwenna, abaami n'abakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okusooka nebaza ofisi ya Supreme Mufti okunteekamu obwesige, okunteeka mu kifo ekyokuweereza obusiraamu ng'omumyuka wa Supreme Kazi wa Kampala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ankwatireko nsobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Nzizaako okutuusa obubaka bwa mukama wange Sheikh Habibu Luswabi, Supreme Kadhi wa Kampala, yantumye abantu ba wano batuuseeko salaamu egamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sebo mukama wange, abantu b'e Kawempe eno bakulinamu essuubi.
era basanyufu nnyo olw'ekifo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyakuwa, era bakakasa nti bajja kutambula naawe mu buli nsonga yonna, era mu kyo bagamba nti bawe nabo omukisa kubanga bakulinako ennyonta ku masaajidi zonna eziri mu Kawempe muno. Bw'ebeera nga yentandikwayo oba n'okusalawo okwo mu kubeera nti obalambulako mu mizikiti, sebo bakusaba okinyikize era okisooseze mu Kawempe muno nga bw'okoze mu kifo kino. Ebigambo byange tebijja kuba bingi, naye njagala okutegeeza nti mu Kawempe muno RCC oyo tutambula naye mu mirimu gy'obusiraamu, era mugonvu, era muwulize, ate mukulembeze. Azimba tutambuddeko naye mu mirimu mu kukuŋŋaanya naddala bayimaamu mu kubayigiriza ebyokkola n'okwenyigira mu pulogulaamu za gavumenti. Njagala okutegeeza nti mu buvunaanyizibwa buno ssebo ofiisi yo bwe yampa, Allah subhanahu wa ta'ala yampa omukisa n'entandikira nga tukwataganye n'ekitongole ekya Wanu Umma ne tugabira Kawempe ono wali emmere eyali eyazinga abantu abawerera ddala 1,000. Sebo bw'onoobanga osobodde okutuukirira obanga akulira ekitongole ekyo, omukyala gwe bayita Hajati Saniya omulabyeko, omwebaza ku lw'obukulembeze bwo, omulimu gw'ekitongole ekyo gye gwakola mu Kawempe. Baagabira abantu abeetaavu abawera 1,000 emmere, ate ng'ewezaamu kumpi buli mugugu emitwalo 10. N'olwekyo ssebo oyo yakikola ku lw'obukulembeze bwo obulungi. Mu kaseera kano abantu bano bakulinamu ennyonta ate bakozi, n'olwekyo bandibadde bagenze dda ku mirimu, naye ssebo mukama wange olw'okubeera nti balina ennyonta gy'oli, kano ke kaseera nga maliriza ebigambo byange, akazindaalo kankazeeyo wa daawa abeere ng'atuwa kyekiddako. Wa shukura. Tumwebaziza Supreme Qadi wa Kampala olwa bubaka bwatuusizaako. Mukama wange Supreme Mufti kkiriza nti enteekateeka gye tulina ku Masjid Rashid gye tusaba obeere ng'otuteekateekera gye twateeseteese. Masjid Rashid erina ebintu byekola eby'enjawulo. Mu byekola ekuŋŋaanya obuyambi obugenda mu bantu abeetaavu mu ggwanga okutwalira ewamu. Era nja kusaba abantu mwenna bw'oba olinayo ekintu kyonna ng'okiraba nti kyaliyambye omuntu kireete wano ku Masjid Rashid. Era mukama wange mu butongole nja kusaba mu mirimu gy'ogenda otukolera, tulina ebintu bye twakuŋŋaanya wano ebigenda mu Salaamu Charity. Ebintu ebyo nja kubikusaba obikwase aba Salaamu Charity mu butongole mu bigambo byo. Mukama wange musajja woono Siraaje Kizito owa Bukedde TV ali awo, bwedda yambadde masiki nga simulaba, naye omu ku basajja bo abaasalawo ne bagamba eddoboozi lya Supreme Mufti lirina okutuuka mu mbeera yonna. Tumwebaza olw'omulimu ogwo gwakoze. Nja kusaba ab'olukiiko lwa wano Supreme Mufti agenda kwogera, ebintu ebyo tubiteeketeeke nabyo tubiweeyo mu butongole olunaku olw'olwaleero. Kkiriza mukama wange nkozese woofiisi yange mbeere nga nkuyita ojje otuuse essalaamu eri abantu bano abakulindiridde.
الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكذب في قاضي ديبيوتي قاضي واسمو كامبالا مفتي كامبالا شيخ حسين سكاجيا mukadde waffe dipute owokubiri naye atuuse dipute asooka Allah wakubiri anti naba kujja bulungi kuntegeeza bigambo butongole. N'olwekyo ono Sheikh Ssetaba yabadde omukulu w'ettwale n'ebbanga lyonna nitannaba kuhaninga ova kuba ati akikola mu butongole. Tunyumirwa nnyo mu bukulembeze bwange, tetukyayagala kusindiikiza bayimaamu oba omuntu yenna abaddeko mu kifo agende taagende agende yenkola nakola ki kwe natandikira okugisitoopinga. Nali empereerwe nagendawo nga ndi musajja muvubuka nimmalawo emyaka 27 nga ndi imaamu. Ekifaananyi kyawo kye nasangawo nenkikyusa. N'olwekyo we nali nga nvaawo nasiibulwa mu butongole. Eyo enkola gye twagala omuntu yenna ng'abadde w'abadde temuddangayo okusindiikiriza abantu mu mbeera etali nnungi. Mubasiime, mbasiibule mu butongole, ate musigale nga mukolagana nabo kubanga basigala baweereza ki busiraamu. N'olwekyo tujja kulindirira omukulu w'ettwale ahaninga ova ate atubule naani gw'alese mu kifo kye, kulw'okubanga nze empereerwe bwe navaawo naleka ntaddewo nti ono gwendese wano mu kifo kino olwaleero. Era olwaleero bantu basaala teriyo buzibu bwonna. N'olwekyo omukulu w'ettwale ate nga deputy kadhi wa Kampala tusanyuse okulaba. Sheikh w'eshariya mumuwulidde wa daawa. Twafuna omukisa mu ofiisi yaffe ya Hamzat and Others, twavaamu entebe 3. Twavaamu owa daawa ne tuveeramu owa afuga amateeka Kanso Fahad Matovu, ate nange mukama waabwe waggulu nembeera nga ekitiibwa ekyo mu ofiisi yaffe ya Hamzat and Others. Katwebaze Mungu ku lwa mukadde waffe Sheikh Mzata yatembeeta bulungi n'ateekateeka bulungi, oba oliawo n'abaatulaba ne banga tusaanira okukulembera obukulembeze bw'obusiraamu. Nina omuwi w'amagezi wange mu ofiisi Sheikh Abdallah Bakasambo ono. Mwetegereze nnyo ab'ekawempe, bwe mba n'ensonga yonna omwagala etuuke muga nti Mufti ono yakoze bubi, ono yeeyogedde bubi, oyo mumugamba tetuyinza kunyiiga nga tulongoosa nga tusobola okutambula.
ntwala omukisa guno okwebaza olukiiko lw'enkulembera okusalawo okuleeta ekiteeso ekinnyaniriza mu butongole oluvannyuma lw'okutuuka ku buvunaanyizibwa buno obwatuweebwa. Olukiiko ndwebaza lwonna okutwalira awamu, mwebale ekirowoozo ekyo, nenfuna essanyu nenga nti ddala abantu bange ndoba oli awo mbakulembera bulungi. Kuba singa mbadde sibakulembera bulungi nti omusajja oba agenze agende tumuwonye, naye mwebale okuyisa ekiteeso okukkiriza okubeera okunnyanirizaako wano mu lunaku lwa leero. Neebaza RCC olw'okukkiriza okukyalirako ku muliraano, kuba obusiraamu butukubiriza omuliraano. Kyalibadde kya nnaku RCC okuwulira nti Mufti bamwaniriza mu kitundu ku muliraano naye nga tategedde biki ebitambula. N'ekyo era neebaza olukiiko olwakola enteekateeka eyo ne lugamba nti mu bantu b'ogenda okubuuzaako ku lunaku olwo agenda kubeera RCC mu kitundu kyaffe kino ekya Kawempe. Ne twebaza enteekateeka ebadde ennungi. Tusobodde ogendako mu ddwaliro lyaffe ery'e Kawempe ku lw'okubanga bwe nnali nga ndayira ensonga gye twasimbako ennyesira zaalinga 2 oba 3, naye emu ku ezo kwaliko okutunuulira ebyobulamu bitambula bitya mu ggwanga lya Uganda. Naye tufunye omukisa olwaleero ne tutuukako mu ddwaliro eryo ne tulirambula, naye bwe tusanzeeyo ebirungi RCC tubimutegeezezza n'ebyetaaga okwongeramu mu ngeri esinga okubeera ennungi nabyo tubimutegeezezza. Naye nga kiri nnabbi kye yagamba nti amabanja omuntu g'abanja munno 6 okulambula omulwadde. Bannange, ebimu ku byamagero ebiri mu malwaliro mugende mutuukeyo mulabe. Ndabye omwana ayinza okuba nga abadde aweza kilo 1 n'ekitundu, kilo 1 oba 1. Era ne mbuuza omusawo nti ono mulamu bulungi, tomulaba bwanyenyanyamu bw'ati? Nenga munga wa buyinza. Ono yagenda kubeera ng'avuddemu omuntu obuvunaanyizibwa naye ng'ali awo kilo 1. Naye nga basawo bafaayo, ono amulabira kino, ono akyusa kino. N'olwekyo tugendeko mu malwaliro tulabe obuyinza bwa Mungu gye bwekwesa eyo n'okutegeera wa gye tuva. Ebyo byonna mbadde neebaza olukiiko olubadde mu nteekateeka eyo, kuba tebyaguddeyo bugwi, bibaddeko ababiteekateeka. Sumuta ajja kujja wano, ave wano, egende wano, agende wali. N'okwebaza abatuweeseza ekitiibwa Prestige Major, kuba tugenze mu ddwaliro ng'abantu be tugenze okukyalira balina obwetaavu. Omulala ajja talina nekyalina, naye twebaza Chapa Enterprises olw'enteekateeka gye yataddemu okulaba nga buli mulwadde tusobodde okutuukako abaddeko n'ejjamba ng'erigattiddwako Office ya Mufti, nitubeera nga tumutuusizzaako ekitiibwa ekibadde kya njawulo. Twebaza Chapa awamu ne banno b'opulaninga nabo ensonga ezo. Allah tabaraka wa taala abaggirewo emiziko gyonna egiyinza okwona emirimu gyammwe, tubeere nga tubafunamu emigaso ebbanga lyaffe lyonna. Twebaza abamawulire, ngenza okutuuka wekifo ekisoose bo nga batuuse dda. Tubebaza Salaam TV, NBS n'abalala babukedde bonna kasaba amawulire babaddewo, buli kyonna ekigenda mu maaso. Era nsuubira nti ebyo bibadde live bye tubaddemu bisinga obungi, nga n'abali ewala bifuna buli ekitambula. N'ekyo mwebale Allah mwenna abawa amaanyi n'obuvumu okubeera nga tutambulira wamu mu nsonga ezitugasa naddala okutwala obusiraamu mu maaso. Ekiddiyo ekisembayo, twalondebwa mu bukulembeze buno nga mulimu ebyokuyiga bingi. Bulijjo ebintu bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam oluusi oyinza obutabiteekako nnyo ebirowoozo, naye
kino ekyantuukako nakissako nnyo ebirowoozo. Saali mu bantu balowoozebwa nti ngenda kulya entebe ya supasimu wa Uganda. Simu yansanga waka ssaawa 4 ne baŋŋamba nti essaawa 6:30 tukwetaaga Kasozi Kibuli ng'otuuse. Nakkiriza, naye oli yankubira n'aŋŋamba nti bw'oba ojja jangu nga ojjudde bulungi sallallahu alaihi nabi ng'okoze eki neŋŋamba kujjula bujjuzi inshallah. Ekyo Abdallah yakinteekateeka neŋŋamba ne ŋŋenda nga nzijjudde bulungi okutuuka awo mbuuza Secretary General ki ekigenda mu maaso. Neŋŋamba nti basajja bakulu bali omwo bateekateeka bukulembeze. Neŋŋamba nti kyekigambo ekyo nti kyekyo. Bwenu tubeerawo awo ssaawa 7 ku 8 omukulu wa haya Sheikh Nanoba n'ava mu ofiisi ennene najja mu ofiisi gye twalimu. Naga mwabadde mwazedda? Nti twazedda. Naga mujje. Naliwo nze ne Sheikh Ibrahim Tanda deputy wange asooka. Tuyingira mu ofiisi tusangamu abasajja abakulu mashayikh abaweranga 15 ne batwaniriza ne batugamba nti okuva ku ssaawa 4 tuli wano. Ng'ensonga etuusiza wano okutuuka essaawa zino 8 twagala kufuna bukulembeze obugenda okubeera nti bukulembera obusaamu bwa Uganda. Bwetyo ne batandika otwanjulira nti obukulembeze butudde bulonze owa daawa Seeki Yasin Kiweewa, ne bulonda owa sharia, ne butwanjulira ne bulonda omwogezi Dr. Kigond. Ne bagamba nti kaakati waggulu waabo bano betukkaanyizaako. Asooka ye deputy asooka Sheikh Ibrahim Ntanda Muzaŋŋanda gwe mumanyi bulungi wano e Mulago. Ne bugamba nti owookubiri ye Sheikh Madi Kakooza okuva e Masaka. Ne bagamba nti ali waggulu waabo bonna ye Sheikh Muhammad Galabuzi ye supasimu wa Uganda. Allahu Akbar. Kigambo kyali kinene n'okweyaliikira weeraliikirira. Era ne batugamba nti olwayo temugenda kubaako kigambo kyonna kye mwogera okulaga nti mukkiriza mugende mutoole butozi ku ki. Asooka ng'atoola salaamu eraga nti akoze ki. Newookubiri bw'atyo nange netoola salaamu tezikiriza okuweereza obusaamu bwa Uganda. Kyadoga ali mawulire tufuna ebweru bannamawulire abaweranga 10 nga batulindiridde ennaku z'omwezi nga 22 ne tubeera nga tulangirirwa okukulembera obusaamu bwa Uganda. N'olwekyo obukulembeze buno Mungu tumwebaza ng'embagambye nti bwalimu campaign tebwalimu kusaba nti banne application yange yiino mu nnonde nga sole njikoze ki. Kitegeeza ki? Mungu yakola ki? Kimukkirize koze ki? N'olwekyo wabanga Allah yasalawo mbasaba abasaamu ba Uganda mukkirize tutambule mbasomesa omugga. Basomesa ki? Obukulembeze bwe ndimu bwe bannondamu buliko ekiseera tekisuka myaka 10 ku 5. Bude bulungi. N'olwekyo bwe nkutambudde bulungi ne mbasomesa omugga n'abalala bakyajja. Kye mbasaba bawalimu
ne bamaseeka mweyise bulungi. Kola ki? Nze mbagambye mbadde imaamu myaka 2 mmeka, siryanga ku Twale, siryanga ku disitulikiti, kati ndi waggulu. N'olwekyo abawalimu tubeere beegendereza, tutambule bulungi n'abantu be tukulembera. Omwalimu beera kyakulabirako wowangaalira. Omwalimu tobeera mu bizibu by'abantu bitategeerekeka. Babuuza ya kumpanyi z'abasiraamu bigenda okwetoloola waggulu nga mwalimu guliddawa. Epoloti yagisazeeko ekitundu ne bamuwa milioni 3, bagenda okugira bati nga mwalimu yali muki. Abawalimu mubeere beesimbu ku bintu bye mukulembera. Byetaaga bijje nga banoonya omwalimu yasse omukono nga takola ki. N'ekyakabi nnyo naye alibadde akuteerayo akabega agenda oga mumpe byajja bitya, bijja byetoloola ne imaamu yassako ono omukono ngatta ebigere. Ebya imaamu sijja bisobola. N'ekyo abawalimu tubeere beesimbu. Ekyokubiri, tumanye nti wembeeranga wano wendi babaganye nze imaamu omukulu, nze nkuuma bya wano, sirina buyinza bibitunda. Era bulungi, sirina buyinza bukola ki? Wabula nkuuma ebintu bya wano ku lw'abasiraamu aba wano n'abalijjo oluvannyuma lwaffe. Ekyo kigendera ddala ku disitulikiti ng'abantu bakadhi babalonze, ne kigenderera ddala ne ku mufuti waggulu, nti gwe mufuti owange olondwa nga nze nalonderwa, ne banteeka ekibuli. Ekyebuli eby'obugagga gye biri, otundako eki, ne bagamba musajja yayisaawo ng'ovuga yabina. Otuze kitya? Naye si kyekigendererwa, nze ngenze kukuuma bintu byawa. N'olwekyo n'abalala bonna abali mu mbeera efaanana bwetyo mumanye nti abasiraamu mubeera bakasitodiyani baabwe kukuuma byabwe. Moto yaffe egamba mu bukulembeze bwaffe twazze kwongerako taffaali ku busiraamu bwa Uganda. N'olwekyo tetwazze kutoolako. Ali mu layini y'okutoolako gw'otuviira nga obudde bwaki. Tunyumirwa nnyo tugamba nti ettaka lirigindi twagalako kino. Mu ofiisi yaffe esembayo naliko eggomba eyo, omusajja nga si musiraamu, nali mu lukuŋŋaana nga lunene, mba ngenda okwogera nga simufuti bonna bakwogera, sooka ompeeyo eddakiika. Ne ŋŋamba lammeeka atali musiraamu eddakiika muwazange, mwagenda sheeka muwe, ne mga kale nkuwaddeyo eddakiika. Nanga simufuti ti funye omukisa okukulabako, ennaku yanzita dda. Ne mugamba ennaku yakyo, mukyala yakufaako? Nti si mukyala kunfaako. Ti nawa abasiraamu yika 8 ez'ettaka, gomba mpenja sayidi awo. Ne mbaga bazimbeko omuzikiti, bakoleko n'ebintu by'obusiraamu ebikola ki, ebitwala obusiraamu mu maaso. Nze siri musiraamu, naye ekinkaabya amazigo olwaleero, abasiraamu be nawa ettaka nga naali bawadde siri musiraamu, kuyika 8 basigazaawo disimoola 3. Zowulira. Ne wabawo omusiraamu wansi namugamba nti siramuka. Nengana n'omusiraamu wa kikaaki. Ku bye wakola olw'ekisikiriza omusiraamu okusiramuka. Ebadde awo eyo obakoze. Si musiraamu akuwadde ki? Olitunza ate omugamba asiramuka. Ki ekimusikiriza okusiramuka? Bukumpanya tekiriiwo. N'olwekyo abasiraamu tubeere n'obujja ku bintu byaffe. Ebintu byonna bye tuwangaalirako bituweebwa buweebwa. Kati Haji Rashid guno omuziri yagutuwa mu biwandiiko.
kuno tekuli ssente ya musiraamu yenna kuno ku muzikiti guno okuva ku kiwempe paka waggulu. Naye imaani aga nti abasiraamu bawano basaalirewo. Akati gwe ng'ojja gwe baleese obuleesi tuvuddewo nti wano tulina okutundawo, tulina kukola ebizimbe bye tufunamu akasente awo. N'olwekyo tubeere n'obujja ku bintu byaki ebisinga byonna batuwa biwe, naye ate ffe bawadde tusalawo okukola ki kubisaanyaawo. Ensi njigiriza ya busiraamu. Ekirala obwesigwa. Obwesigwa kuviira ddala ku murembe gwa Nabi Muhammadin. Abaalinanga ebitereso si basiraamu basiraamu babiteresanga ani? Mitwale omuvubuka oyo Muhammadi. Baalina okukaayagana ani anassa ejjinja eriddugavu mu kifo kyalyo. Baagamba anaasooka okuyingira mu muzikiti wano gwe yajja otulamula ziba tereri busa. Nabbi n'akola ki? Bagamba oba oyo yazze tukkiriza. Ekitiibwa ekyo kituddemu. Omuntu agamba nti ani agambye ti Haji Lukwago? Wabanga yagambye ekiwedde. Ani agambye Haji Budala? Ebya Budala no sooka oleke. Sooka okole ki? Ebyo towandiika. Olaba oba ofudde ng'okyali mulamu. Oli otambula nina okoze ki? Tubeera mu nkiiko zaffe eyo ebigambo si byangu. Ne baleeta erinnya ly'omuntu kati ogambye ebyo sooka oleke. Twala tuddemu tugamba nti ani agambye nti Budala? Budala yagambye ndi waweegi nti ekyo kiwedde. Naye ani agambye Budala? Bya Budala ebyo lindamu. Oba ofudde okyali muki? Mulamu. Lwaki tuddeyo okubeera abeesigwa abasiraamu, tuddeyo okubeera nga boogera amazima, kubanga eyo akiida yaffe gye tukkirizaamu. Naye tutaakole butyo, obusiraamu tufunye ekizibu kinene, ettaka ligenda likendeera buli olukya. Kati mwawulidde jjo abantu b'Eseebambule babadde mu kooti bavunaana ttaka. Olwo bigambo ebyo bavunaana ki? Kati tunaakomawa kwe kusalawo ffe tubeere mu ofiisi twogedde emyaka 25 tewali kigenda mu maaso. Essaawa ntuga nti twagala tuseewo enjawulo, oba biri bigenze tuseewo ebipya. Kati mu ofiisi yange nina muyika ze baakandeetera ziwera 12. Njagala banasaako development, baagalako omuzikiti, baagalako essomero, baagalako health center mu ofiisi gyazze. Twayagadde ettaka lino erituweebwa bannannyini lyo tuliteekekooko naffe tulibeeremu omukono. Singa otuwa ettaka liryo lisigala lyammwe, naye olwa ofiisi ya Spasma Mufti naffe tubeeramu n'omukono mu ttaka eryo, kulwokubanga ebitundiddwa byonna bibadde bitongole nga bye bitunda, nga bigamba nti gundi yampadde obuyinza. Kati twagala naffe tweripe ku bintu ebituweebwa, oba muzikiti oba ttaka, mbakakasa nti tujja kubeerako n'omukono mu bintu ebyo, nga tunulako mu ffumbiro oba obutungulu babusaze bulungi oba tebabusaze bulungi. In case omuntu yenna aba ayagala okusanyira ku ttaka eryo, tuba tulinayo ki? Omukono okulaba nga ettaka ly'obusiraamu, ebintu by'obusiraamu bikuumibwa bigase bannannyini byo. Mu ofiisi yange ninamu project ey'emizikiti 100 mameka. Naye ng'emizikiti egyo gitera okuba nga ebiwandiiko byabyo bitegeerekeka. Tuyita omuzikiti nga mulimu ettaka mulikayanira ab'ekika. Gitera okuba nga ebiseera liko mukono, ojja mu ofiisi bajja kukubuulira protocol nga bakola ki, nga bw'atambula ku project eyo insha Allah. Emizikiti 15 tugirina mu ofiisi yange jazze. Abaalina ekifungwa obweru wa Buganda ne mu Buganda wano ng'oyaga okukola omuzikiti tutuukirire, tujja kubeera nga tukikolako mu ngeri esinga okubeera ennungi. Enkola ey'emizikiti egyo si eno gamba nti tuwe amataffaali emitwalo 2 liwawo n'omusenyu otuwe ne seminti ensawo 10 tutandike omuzikiti. Esi enkola gwe kutulaga kifo nga kirina ebiwandiiko ebikikwatako ebituufu, ebisigadde insha Allah nga program zikola ki? Zitambula.
RC tukwebazizza eggwanga tutambula nalyo nitwagala nabo balage nti baagala tutambule nabo. Eno mu njigiriza yaffe y'Obusiraamu omuntu oba omwagala mugambe nti nkola ki era okole n'ebiraga nti okola ki. N'ekyo message eyo twagala tutambule tunatambule bwetyo kijja tuwa okubeera nga tuli banjulukufu. Ekisembayo kino kya bannabyabufuzi singa okwogera ku byabufuzi banakawempe bakansala mukisa omulungu gwe tufunye mu nnaku zino abasinga bonna bavubuka muteeketeeke obukulembeze muteeketeeke ki muve mu bino ebya mmere ya leero mmere yaki abatukulembera olwaleero baali 27 meka kati emyaka emeka birowoozo byali by'abantu 20 meka ne bamanya nti tulina kukola kino tujja kukola kino tujja kukola kino. Naye nammwe abaaleero abaagala okufuga eggwanga muteeketeeke obukulembeze timukayanagana mmwe mwekka na mwekka mujja kwemalamu ensa. Ono wa movement tayagala kulwako movement, ono wa nuupu tayagala kuwa nuupu, owa dipi tayagala kuwa dipi. Kati bukulembeze ekyobo wembeera nga mwekka mwekka muganya okukwatagana olwo eggwanga eddamba munaakola mutya? N'olwekyo muzimbe obukulembeze ng'embaga nti 27 baasalawo bagende bateeketeeke obukulembeze n'olwaleero betutambula nabo. Naye nammwe mubeere nti muve ku mmere ya leero, olwero ku asiri omuntu ayogera kirala, ku magaribi n'ayogera kirala, ku isha n'ayogera kirala. Ye muntu atya? Bwe munaabanga mutambudde bulungi bwe mutyo tujja bafunamu essuubi, naye munaabanga temutambudde mutyo tuyinza obutafunamu essuubi. Manya nti oba oli awo tugenda ebinagenda mu maaso insha Allah. Tetulina bingi, twebaza abatuwadde engoye muzikiti wano. Engoye ezo zigenda kutwalibwa ku Salaam Charity, zitwalibwe ziweebwe abantu abateesobola. Ekisembayo oluvannyuma okumpa obukulembeze nteekateeka omukolo ogw'okwebaza Katonda n'okumusaba. Kuba obukulembeze si ki? Osanga olwaleero nga ndi Super Mufti naye nga mukwano gwe abaddewo ku lusegere nga tokyasobola mulaba. Kiki? Afunye ekitali kituufu. N'olwekyo tuteekateeka omukolo ogwo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja. Olukiiko lwasalawo olwaleero kabeere kasiki ka wano akannyaniriza. Embaga ebeerewa nga 6 tubeere nga tubaaniriza ebunyiri okyamira Naggalama. Allahu akbar. Mu nnamba yise njagala mujje mu makulu ng'abantu ate mujje ne mu makulu amalala. Omuwala bw'agamba mujje hisiyan wa maanawiya. Mujje physical nga muzze ng'omuntu nga Lukwago nga nkulabako, ate ojja mu ngeri endala nayo njaniriza insha Allahu taala. Mwebala okumpuliriza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulwa Salaam Charity kansabe muntu omwajje oba babiri babeere nga bakwasibwa mu butongole omulimu ogwo. Kama wange Supreme nga tunatuula nja kusaba okola omulimu ogukwasa Salaam Charity ebintu ebingi ebyakuŋŋaanyiziddwa kano kabeere nga akabonero akalaga okwebwayo kw'ebintu ebyo. Twalwa omukisa guno mwembeebazizza abatuuze baffe abasaalira wano mu muzikiti gwaffe guno. Obwerufu bwe buti bwe twagala. Twali tusobola okulondamu engoye ezisuuka abaana baffe oba amasuuka. Nange njoga eno entuuse bulungi kangende nayo. Naye tetwagala kubeera bwe tutyo. Twagala ebintu ebiba biweereddwayo nga bino ffe tuliko kalekaleko ne bali bannaffe abayagala obuyambi ng'omwe esaati eno ayinza ogiwasizaamu eyinza okugenda okusaala ejjuma ne twerekereza tugaa nti ebintu ebyo nga bwe tuwadde byonna katukkirize tubiwe Salaam Charity ebitwale gye biteekwa okubeera nti bituuka. Salaam Charity tubeebaza mwebale puroguramu gye mwatandikawo tuli mabega waayo tujja kusigala nga solooza
ebikaalu n'ebirala binaabanga biweze inshallah, ate tubayite tubeere nga tubyongera. Bakwasa ebintu bino ku lw'omuzikiti gwaffe guno Masjid Rashid. Allah abeere nga atuwaamu obulungi inshallah. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Oluvannyuma lwa kubeera nga tukwasa ebintu bino Basalamu Charity, pozi tutegeeza abasaze baffe nti tetukomye, era gwe bw'oba olinayo by'olina ng'obireeta. Abantu bano gye batwala ebintu bino balaga abantu bakyali beetaavu nnyo kusinga nga bwe tulowooza. Era nga mu ngeri yemu bwe njagala okubategeeza nga tumaliriza, tugenda kufundikira n'edduwa egenda tuweebwa mukadde waffe Sheikh Abdallah Bakasambe nti ku kifo kino kyennyini waliwo branch ya Bamzat and others hijja and umrah office. Osobola okujja ne tukuwandiikira wano ng'oyagala okugenda okukola hijja oba umrah, ne bwe kuba kwebuuza bwebuuza ku bintu ebyo osobola okujja wano oba ku main office ku Makai Shopping Center Senge namba 38 tubeeramu. Mukkirize nga temunnagenda tujja kuba n'ekyemisana tukiriire wamu ffenna, naye edduwa eno mukama waffe Sheikh Abdallah Bakasambe omuyima waffe mu nsonga zaffe zonna ze tubeeramu katuwe edduwa. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معنى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من له الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أسباب رزقك برحمتك يا ارحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله. tekikyakutta